Amawulire gentandise nago olunaku olwaleero mawulire gannaku nnyo ddala. Si kyekintu kyokera ku makya n'oyagaliza munno oba gwe kennyini n'okyeyagaliza kikutuukeko. Amanya eddoboozi bamutemu SMX representing straight out SMX media wane tuba ne updates buli lunaku buli ssaawa. Ffe tukola story ezisukka mu nnya buli lunaku lw'ensonga bu story bwaffe bubeera bumpimpi naye ng'ekisinga okubeera ekikulu nti stories zaffe tuziconvertinga data waleme kubeera ng'agenda mungi ng'olaba stories zaffe. So bambi kankusaba subscribinga no ku SMX media tujja kubeera ng'omesinga updates okusingira ddala mu entertainment industry wano mu ggwanga erya Uganda. Amawulire genkuleetedde bambi mawulire gannaku nnyo omanyize SMX ngezaako nga bwe nsobola si nti nkituukiriza naye ngezaako nga bwe nsobola okukeepinga in touch ne babbuloga bannange be nsobola okubeera nga accessinga. Neera ng'olunaku olwaleero bambi bloga munnaffe omu bamuyita Serasi gwe wenna amanyi nze naawe YouTube channel oba togimanyi oyinza ogendayo bambi n'osobola okubeera ng'ogisubscribingako. Omanyi wano mulimu gwe tukola wemukola omulimu gwe gumu tekitegeeza kubeera nga mwewalana. Osobola ogendayoko n'omulaba bamuyita Serasi akola ku YouTube channel bagiyita nze naawe bambi yafunye ekikanga abo ba family yetu twala omukisa guno okubeera bambi nga tubakubagiza olw'okufiirwako muganda waabwe. Serasi bambi Affiridwako Mugandawe omuto ddala yabadde alina emyezi 3 naye nga babadde bamuyita Nampijja Precious bamutwala mu ddwaliro awo nga afunyemuko obuzibu mu kussa oluvannyuma lw'okubeera nga agemebwa. Bamutwala okubeera nga bamugema mu kubeera nga akomawo ewaka ya embeera ye n'etandika okubeera nga ekyukakyuka mu okusinziira nga bwe nayogeddeko ne Serasi ng'agezaako bambi okunnyonnyola ku mbeera ya muganda we eyafudde Precious Nampijja. Mbu afute okubeera nga bamugema then bamuzizaayo mu ddwaliro ng'atassa bulungi neera mu ddwaliro yamasuzeeyo ndowooza ekiro kyabadde kimu then bwagenza okukeera ku makya ndowooza zaadde mu ssaawa ndowooza eyo nga 10 ng'obudde nga bukya ne bamulangirira mbu afudde. Neera okusinziira ku ripooti ezavuddeyo mu basawo bagamba omwana muwala ono w'emyezi 3 gyokka gye yamaze ku bulamu bw'ensi eno bagamba mbu ekyamusse cause of death cardiac shock kyekyaviiriddeko cause of death ye ne respiratory failure okubeera nti namundi abadde tasobola kubeera nga assa bulungi. Neera bambi kitalo nnyo kitalo ddala tutuuse okungubaga kwaffe waneno kuva ku SMX media YouTube channel ba SMX Kings and Queens bonna nga mbakiikiridde bambi munnaffe gwe tukola omulimu gwe gumu ogwa blogger Serasi nga ye akola ku nze naawe YouTube channel bambi tukugumya tugamba Mukama Katonda muganda wamuwe ekiwummulo eky'emirembe naawe asobole okubeera nga akugumya emyezi 3 kyemanyi bondi already ebeera yakuzedde okubeera nti nero nabadde muganda obeera naye buli lunaku so bambi tutwala okusaasira kwaffe eri family yo Serasi n'abooluganda bo bonna nti kitalo nnyo kitalo ddala okufiirwako muganda wammwe Nampijja Precious. Mukama Katonda tusaba amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Gwe nawe nayagadde story yaffe gye tukoze wano ku SMX media tubeera nazo buli lunaku kyengenda okusaba kiri simple okubeera ng'osubscribinga no ku SMX media tojja kubeera ng'omissinga updates naddala nga zino. SMX I sign out.